Ku Sande nga 16 omwezi guno Omuyimbi Hassan Ndugga bwe yali ava mu ddwaliro Nagula okunona mukyala we ng'anaatera okutuuka e Kireka waliwo omuvubuka eyagezaako okumunyakula essimu mu mmotoka mwe baali nga badda awaka. Bamanyi abeera mu jjaamu kati nagenze ne mukwata mangu bwenti omuyaye kati mukulwanagana naye n'asika ande eno. Ndugga agamba yasobola okukwata omukono gw'omuvubuka ono kyokka n'abeesimattulako n'addukira ku poliisi y'e Kireka nga baalabiraawo ng'akomyewo n'amagye ne poliisi ne batandika okubatulugunya nga bw'alambulula. Badde empapula nga nyina okugula eddagala ly'omulwadde nga muzza waka kati nagenze okuva mu supamaketi nga ndaba poliisi n'amagye bazze n'omuyaye bagamba mbu tumubbye ssente. Mubye omuyaye mbuuza Hassan Ndugga ate nzibye omuyaye kati nasanze basise mukazi wange jjukira wa Lukindo bamusisa ate luzeemu luttuse buto. Abakolera mu kabuga k'e Kireka bannyonnyodde ebyaliwo olunaku olwo ne bennyamira olw'abakuumaddembe okutyoboola eddembe ly'abantu. Nagenda kwa ndaba amagye gagaze genda kwa ndaba nga basooka okusika ono omusajja bagamba tugende nagamba asiteeka omukazi ali mmotoka limutwala mu ddwaliro. Nembubuuza nti ani oyo gwe babadde banyakulako essimu kati agenda omundaga nti yoli ali n'abasirikale nga ye muntu gwe tumanyi wano mu Kireka ng'omubbi w'amasimu wano ku Blue Point ne mujjamu okuva ebbanda paka bweyogerere. Sanga sinungi naye mu kuzuuka yali nkusamu naye kati batulugunya nnyo okusinga na poliisi. Maneja wa Hassan Ndugga Waswa Moses annyonnyodde bw'ati ku byaliwo olunaku olwo. Nangamba mulina omusango mumukubye ne mumuba ssente kamunkaaga mujjaamu tugende ku poliisi e Kireka nimbagamba esokke zimanyisibye naye mutuule emabega kubano mu maaso waliwo ki omulwadde tugende ku poliisi nagamba nedda njagala no mu maaso nagulawo oluggi asikemu omukazi akoleki afulume. Oluvannyuma lw'okwewuuba ku poliisi y'e Kireka ne Kira division n'okuba amasimu agawerako mu banene mu poliisi bamukkiriza okuggulawo omusango. Poliisi y'e Kireka wabula esiiwuusa empisa bw'eggalidde munnamawulire waffe Damba Tadeo abadde akwata amawulire era aggiddwako by'abadde akozesa ne bamuggalira okumala essaawa 3. Ne banzigalira mu poliisi mukaluluka poliisi nebanzijako essaawa nebanzijako bukimbadde nakyo. Oluvannyuma lw'ebbanga eryo ayimbuddwa awatali kuggulwako musango. Poliisi egaanye okuba ne kyeyogera ku nsonga eno. Ebyo nga biri bityo olunaku olwaleero Yusufu Kaweeya yatulugunyizibwa abasirikale abali mu ngoye eza bulijjo addukidde kakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Human Rights Commission e Nagulu ne yeekubira enduulo nga ye mulugunya olw'okutulugunyizibwa kwe yayitamu ng'akwatibwa. Olwaleero ye muwa bondi ya poliisi ate poliisi mu kusooka yagamba temanyi gyali era n'abaamukwata balala tetumanyi lwaki ate poliisi yekola ki yetuwa bondi. Kaweeya abadde awerekeddwako ab'enganda ze okuli Sharifa Nakitere n'Ekintu Kayondo ne bayingiza okwemulugunya kwabwe nga bayambibwako akola ku kunoonyereza mu kitongole kino Gloria Kirungi. Wire agira embabazi ng'ono mukozi mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu ategeeza nti Kaweeya bamuwadde ennaku 21 nga bamaze okunoonyereza ku bekikwatako. These allegations to investigations and go through the normal processes.